jako akawuwo. Libadde ssanyu jjerere nga basomesa emigogo 9 nga bakuba ebirayiro byabwe mu kanisa y'omutukuvu Filipo ne Andereye Mukono okuva mu b'emikwano wamu n'eŋŋanda wammaggwe nga abasomesa balayira mu maaso ga Katonda eri bakyala baabwe mu kugattibwa okw'ekikungo. Omulabirizi w'Emukono kitaffe mu Katonda James William Sebagala asinzidde wano n'alabula abasomesa n'abakulu b'amasomero abatanatukuza bufumbo bwabwe okubutukuza amangu ddala basobole okwewala ebiyinza okubatuukako nga bagobeddwa ku mirimu. Mukama ayagala tugiyitemu ng'ebyaffe byonna biteredde. Tugamba abatannaba kutukuza bufumbo bwabwe guno gwe mwaka okutukuza ate ne tugamba nti nno abo abatannaba kudda ku mmeeza abava ku mmeeza guno gwe mwaka okudda ku mmeeza. Bishop Sebagala agamba nti bakizudde nti abasomesa abatali mu bufumbo butongole bakemeddwa nnyo ne batuuka n'okukabasanya abayizi baabwe. Kyagamba nti okwewala ebyo buli musomesa alina okutongoza obufumbo bwe nti kubanga kino kiyambako okwewa ekitiibwa ne bateenyigira mu bive bwe bityo. Abakulu b'amasomero balina okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala oba abasomesa balina okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala. Kale tutule ebbanga nga tubagamba balongose obufumbo bwabwe balabe nga babeera ekyokulabirako. Ayongeddeko nti bakugenda mu maaso ng'obulabirizi nga bateekateeka embaga zino nti kubanga bakizudde nti abasomesa abamu babadde nga batya okukola embaga nga beekwasa obutaba na ssente okutuusa ekibiina ky'obulabirizi ekigatta abakulu b'amasomero ekya Church of Uganda Head of Teachers Association bwe kivuddeyo kutandika okubakwasizaako. Naye emirundi egisinga obungi babadde bagamba nti bisoboka bibadde bizibu okutuusa ekibiina ky'abasomesa abakulu b'amasomero ekiyitibwa COHEA Church of Uganda Teachers Association bwe yeekolamu omulimu ne bagamba nti tukole embaga z'abannaffe olunaku lwaleero wano mulazi w'Omukono lubadde lwa ssanyu. Alabudde nti bagenda kutandika okugaana abasomesa abatali mu bufumbo butukuvu n'agamba nti singa oli ajja ng'ali bw'omu nga si mufumbo asigale bw'atyo mpaka lw'anaafuna era n'akitongoza. N'agamba nti oli w'abalina omuntu we bateekeddwa okubutukuza nti kubanga omusomesa abeera kyakulabirako eri abazadde wamu n'abaana. Tujja kutandika okugaana abasomesa abamu abatalina bufumbo butukuvu. Oba oli bw'omu beera bw'omu, oba oli mufumbo gattibwa mu bufumbo butukuvu. Kifaayo obanga oli musiraamu genda bakuwoowe, obanga oli mukatoliki genda bakugatte, oba oli wa ddiini ki naye ng'ogattiddwa nga tutegeera bulungi nti ono ye mukyala w'ono oba ono ye mwami w'ono mu mateeka. Ono agamba si nsonga oba oli wa ddiini ki nti bw'oba ng'oli Muyisiraamu, Mukatoliki, mulokole naye genda mu muzikiti bakuwoowe wamu n'ab'enzikiriza endala zonna ng'agamba nti kino kyakubayambako okumanya nti ono mukyala wa gundi era nti kubanga ebiseera bingi wabaddewo okutya mu bazadde ssaako ne mu baana olw'embeera abasomesa bano gye babadde bawangaaliramu n'abamu ne batuuka n'okutandika okukola ebive ku bayizi baabwe. Tulabye nnyo abazadde abasomesa bangi abakoze ebikolobero ku baana biva ku nsonga eyo. So ekitugezaako kukendeeza n'okulaba nga abantu bano beera ekyokulabirako eri abaana basomesa. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu abinda DJ.